muri ku Shiwaman TV na kuzomezirinya omwezi gwa kutano omwaka 2020 dobozi lya Shiwaman Sega wabyamizanyo mwana ku TV ya Shiwaman yekuwa mawulira gabera gatambula mu gwanga latest updates ku current affairs pozine sports atempo zine celebrate gossip byonna nga babitambula ne interviews z'abayimbi nga bwe turasobola okubeera nga tuzikufunira kadde kabyamizanyo dobozi lya Shiwaman Sega watu na subscribinga please do subscribe and then click on the bell for the latest notifications watu na subscribinga bambi subscribinga kati atotegeze ne muno about our Shiwaman TV YouTube channel ebyemizanyo bingi ebigenda maaso we waawonga omupiira gwasirika naye tekirobera mawulire kubeera nga geetooloola around the globe nga gakwata ku byamizanyo kati waliwo olutalo luba luseewo mu Premier League kubanga waliwoko enkayana eziri wakati w'abakulembedde omukaaga n'enkayana eziri wakati w'abasembi omukaaga abaffe abakulembedde omukaaga ffenna tukimanyi bulungi nti ye ttiimu ya Liverpool ne ttiimu ya Manchester City ne ttiimu ya Spurs na ttiimu ya Liverpool yekulembedde ttiimu ya Manchester City mu kyokubiri then ttiimu ya Leicester City eri mu kyakusatu mu kyokuna mulimu ttiimu ya Chelsea ate nga mu kyokutaano mulimu ttiimu ya Man U then mu kyomukaaga awo we wali ttiimu eno eya Sheffield United kakati abasembi eno wansi tukimanyi bulungi nnyo nti kakati waliyo ko ttiimu emanyiddwa nga Norwich City, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham ne Brighton and Hove Albion ze club ezisembye omukaaga kati waliwo olutalo nti zino club omukaaga ezisembye wansi zenkusomedde kuli Brighton and Hove Albion, West Ham United, Watford, Bournemouth ne Aston Villa ne Norwich zigamba tisinga liije eddamu nga yakukuba mipiira gino egyakasayirizi kubanga waliwo ekitese ekyagala okujja nti bakube wiiki mukaaga nga bakuba emipiira wakati mu wiiki ne ku weekend wakati mu wiiki ne ku weekend okumala wiiki mukaaga ng'ate abazanyi bali quarantine mu hotel nga tebavaayo kuddako waabwe na kulaba family zaabwe tiimu zino mukaaga ezisembye wansi zigamba tezikikkiriza wansonga squad zaazo depth temala tekola kimala kubeera nga bakuba emipiira egyo egyakasayirizi kyokka ate zo zino mukaaga ezikulembedde zigamba tuteekwa okumanya feeti yaffe ya season eno tukube tumanye kigenda kuggwa kitya abaffe tunakiika mu Champions League abakulembedde be baluwa baani abakiika mu Champions League bo baagala kumanya tiimu ezo omukaaga ezikulembedde zaagala kumanya kyokka zino omukaaga ezisembye zigamba ffe tekitukolera kubanga tujja kubeera relegated singa tukuba emipiira egyo egyakafuko nga squad zaffe tezisobola kuba mipiira gyakasayirizi so tulinze twabe already European Union efuga omupiira UEFA yasalawo negamba nti bawaddeyo paka nga 2 ogw'omunaana klabu zonna oba liigi zonna ezaagala okumalayo sizoni zaabwe balina okumakinga sure nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana liigi zonna zirina okuba nga ziwedde kati Premier League awo weeri abaffe golowooza ki bano mukaaga kye boogera abasembye kyekisinga baleme kuba mpiira gyakasayirizi liigi ekomaawo oba zino omukaaga ezikulembedde zekyogera zentuufu nti bakube gino egyakasayirizi buli omu amanye sizoni bwe yaggwa nti ani yatwala ekikopo ani yakiika mu Champions League byonna wano ku Shiwaman TV don't forget to subscribe oba tonna subscribinga please do subscribe and then click on the bell koona ku kide ekyo ekiriranidde akagambo subscribe osobola okubeera ng'otwegattangako mpolampola wabula nga tuvuddekawo mu Premier League njagala kutegeeza nti wali mu German Bundesliga kirako kubanga ebintu byo bitambula bulungi bo kubanga training yazeemu kunaku lwabadde lwakuna wiiki ewedde German League yaabwe ya German Bundesliga erabika egenda kuddamu ngenda kusoma 16 May olw'ensonga nti clubs ezisinga obungi bazitestinze nga ziri negative ku kirwadde kino kya coronavirus kubanga ttiimu ya Bayern Munich yonna staff n'abazanyi bonna n'abalizaavu bonna babatestinze nga tekuli ayina bulwadde buno obwa coronavirus so kisuubirwa nti liigi eyinza okuddamu ennaku z'omwezi 16 May empiira okuddamu okubeera nga gitojera Bayern Munich hata Berlin Cologne Eintracht Frankfurt club ezo zonna bazikebedde nga tekuli ayina bulwadde buno obwa coronavirus so training zitandise okubeera nga zikwajja wali mu ggwanga erya Germany ndabyeko wano RB mwe gye muyita Red Bull Sporting Leipzig oba RB Leipzig Frankfurt Bayer Leverkusen ni bonna bano basobola okubeera nga bayita testi zaabwe mpozi ne Borussia Dortmund so kitegeeza liigi ewaabwe nga 16 May esuubirwa okubeera nga eddamu okubeera nga etojjera agono ndowooza mawulire malungi agavaako eyo wali Bufaransa mbadde ndabako Kylian Mbappe mwena mumanyi bulungi omuvubuka mukubi wa kapiira wa tabu
omuvubuka ono Kylian Mbappe waliwo amawulire agalaga nti Real Madrid ebadde emwagala naye ye alabika okuba nga ali committed okusigala ku ttiimu eno eya Paris Saint-Germain mu ggwanga erya Bufaransa lwa nsonga bamusuubiza okubeera nga bamuwa naye omusaala gwa mitwalo 6 buli wiiki abeere nga yenkanankana omusaala n'omuzannyi amanyiddwa nga Neymar Junior. Kitegeeza nti singa Mbappe abawa kusigala ku ttiimu ya Paris Saint-Germain agenda kuba afuna emitwalo 6 buli wiiki ze sente zezimu n'omuzannyi Neymar zaafuna ku ttiimu eno ya Paris Saint-Germain. Chairman wa ttiimu ya Paris Saint-Germain amanyiddwa nga Nasser Al Khalifa avudde nategeeza n'agamba nti ono omuzannyi tetwalyetaaza abeere nga ava ku ttiimu yaffe eya PSG tumwetaaga asigale weewaawo nga Madrid yali yateekayo dde okusaba kwayo ng'egamba nti omuzannyi ono Kylian Mbappe baali badde bamwetaaga okubeera nga oba olyawo abeegatta ku muvubuka ono seba omupiira agukuba wa nsonga nti already kakati emipiira 12 gyasambidde ttiimu ya PSG alinamu goals 9. Omuvubuka ono Kylian Mbappe so ndowoozaamuko nti bw'asigala ku ttiimu ya Paris Saint-Germain bajja kwongera okubeera nga bakola bulungi. Madrid esuubira okuba nti erina okuba nga ewaayo obukadde nga 166 singa eba yakugula muzannyi ono Kylian Mbappe. Agamu ku mawulire nga bwe gatambula mbadde ndabako wano Liverpool nabo bagezaako okubeera nga ate munange beetetenkanya mu ngeri emu oba endala okulaba nga nabo beeteekerateekera tempozi transfers nga bwe zitambula. Liverpool basonze ku bazannyi abaweererako ddala era mbadde ndaba wano ng'omuzannyi amanyiddwa nga Kalidou Koulibaly bubuka kuba center back ku ttiimu eri ya Società Sportivo Calcio Napoli kati mbadde ndaba wano nga bagamba nti nabo bamwetaaga. Jjukira kyeraga lwatu nti ttiimu ya Chelsea yali yagala omusenego ono ate nga ne ttiimu ya Newcastle nalabika okuba nga egenda kugulwa abawalabu naye ng'emwetaaga. So Kalidou Koulibaly alabika okuba nti afuuse hot cake mu ba center back ba Bulaaya kati ne Liverpool yeesowoddeyo egamba emwagala. Tekomye okwo bagamba nti baagala n'omuzannyi Eric Haaland Braut azanyira ku ttiimu ya Borussia Dortmund mwamulaba ku ttiimu eri eya Red Bull Salzburg yali wa tabu nnyo then Borussia Dortmund nebeera ng'emugula millions alinga 19 ne bwe twogera omuzannyi Haaland ono kati agulwa ensimbi mpitirivu singa oba waakumugula omuvubuka ono ali ku ttiimu ya Dortmund. Liverpool bagambye nti abavubuka aba babiri babeetaaga okubeera nga obaolyawo bajja ku ttiimu eno eya Liverpool okubeera nga babakubira omupiira ku kisaawe kino ekya Anfield. Maniyo nammwe muvuddeyo ne mugamba nti omuzannyi Marcos Rojo balabika okuba nga mugenda kuba nga mumutunda mugatteko ne Paul Pogba libe musobole okubeera nga ate munange mwefunira omuvubuka oli amanyiddwa nga Adrien Rabiot. Mbadde ndabako wano ttiimu ya Manu bagambye okusinziira ku lupapula olumanyiddwa nga Estudiantes Dodo mpozi ne 221 radio bawandiise nga bagamba nti omulenzi Marcos Rojo alako kubanga essaawa yonna agenda kubanga atambulamuko abeere nga yeeyongerayo ku ttiimu endala yonna enaabemwagala. Maani yeegeza kubeera nga ate munange yeejjako omuvubuka ono Paul Pogba then basobola okubeera nga basayininga omuzannyi amanyiddwa nga Jadon Sancho okuva ku ttiimu eri eya Borussia Dortmund abalirirwamu emiliyoni kumpi nga 10. Wabula Maani yeegambye nti singa Jadon Sancho aba waakujja kiba kitegeeza bagenda gula n'omuzannyi wa ttiimu ya Juve amanyiddwa nga Adrien Rabiot. Rabiot ono myaka 25 azanya nga center midfield ku ttiimu ya Juve bagambye bamwetaaga okubeera nga oba abeegatta kolegana Solskjaer kiba kitegeeza nti essaawa yonna ayagala kubeera nga Bloristalinga squad ye esobola okubeera nga ate munange season ejja ekuba akapiira akamalayo ekintu nga kitambula. Chelsea namwe temutudde badde ndaba wano nga omuzannyi amanyiddwa nga Lucas Vazquez ono azanyanga wenga ku ttiimu ya Real Madrid mugambye mumwetaaga. Omulenzi ono myaka 28 ali Chelsea bageza kubeera nga banoonya options kuba ani abayinza okudda mu bigere by'abavubuka bano wamangu okuli Pedro Rodriguez Pozate n'omulenzi amanyiddwa nga William Borges da Silva mu Brazil. We bonna bakuliridde oli ali myaka 33 William ali myaka 32 kakati baagala kubeera nga baba replacinga n'abavubuka abato. Basonze ku mulenzi amanyiddwa nga Lucas Vazquez ali ku ttiimu ya Real Madrid akapiira ke kaganya okumuka obulungi ku ttiimu ya Madrid kati bagambye nti ffe tumwetaaga ajja kubanga yakire ewaffe so tulinze tulabe obanga ddala omuvubuka ono munasobola okubeera nga mumutwala weewaawo nga mukyatundira okubeera nga munoonya striker lwansonga omulenzi Dries Martins akubeera ku ttiimu ya Napoli mumwetaaga wadde nga akuliridde kugatta n'omuzannyi wa ttiimu ya Lyon amanyiddwa nga Moussa Dembele naye mumwetaaga okubeera nga abeegattako. Tulinze byonna bikyali mu nvuuvumo. Arsenal nammwe temutudde ssebo mulina abavubuka be musonzeko okubeera nga mugula era ntegeddeko nti Arsenal kumpi bali wiringi okutunda abazannyi kumpi nga 6 basobole okubeera nga basayininga omuzannyi amanyiddwa nga William Saliba. Omuvubuka ono William Saliba yaani Arsenal mutunuulidde okubeera nga kumpi mutunda abazannyi nga 7 okufuna omuvubuka omu William Saliba. Ndabye wano Arsenal nga mutandise okubeera nga mumagamaga mugamba nti abavubuka mwali badde mubajjawo okwo. In fact mbadde ndaba wano Arsenal nga muteekateeka okuba nga mu offroadinga
abamu ku bavubuka be mulowooza nti oba oli awo ate mubeetaaga mu kadde kano kubanga Saliba essaawa zino akubira ku ttiimu ya Saint Etienne ate abalirwamu kumpi emiliyoni zinga 7.3 so mugambye abamu ku bavubuka be musobola okubeera nga ate munange mwetakkuluzaako bano ba Socrates Papa Stathopoulos muyinza okubeera nga mubeesonyiwa aba mu banketi ya muyinza okuba nga mubata babeere nga banoonyako ekibanja walala musobola okubeera nga mufunza gaapu enaabayamba okubeera nga mutwala omuvubuka ono William Saliba byamizannyo nze Shiwaman Segawa teweerabira kubeera nga osubscribinga ku Shiwaman TV osobola okubeera nga ofunanga latest updates ku byemizannyo ate mpozi ne ku celebrity gossip wamu n'amawulire agabeera gatambula current affairs ez'omu Uganda ne Shiwaman TV. Don't forget to subscribe. Ebyaleero njagala kubeera nga mbikomya wano. Tegeeza muno bw'oba olina ekibuuzo kyonna ekya sports ky'oyagala okubeera ng'omanyako totya kiteekewo wansi mu komenti bwe tunaba tukomyewo n'ebyemizannyo byenja okusooka okubeera nga nziramu ebibuuzo byammwe. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Sekanga Newcastle mulinzo wa Chelsea abakyayogera nga fulu amuyino eyo no competition yenyumisa Premier kye kyawula Premier